إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببيتي ونوزا زبيتي ومنا أبكر الزبرونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أولئك من يكدوا ويرت بإذن الله تبارك وتعالى tubakuni byetuyigiriza mu musomo gwaffe oguyitibwa hal yawmuka islamiyun, abafa olunaku lw'Islam. wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Dasa baffe yaggwa oba mu lecture yaffe yaggwa twali tutunuulira embeera zaffe eza bulijjo ez'okufuluma ewaka. wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Tugamba nti embeera ezo ziri ku buli muntu yenna awangaala mu duniya muno, afuluma ewuwe oba afuluma ewaabwe n'atambula n'agenda ate era n'akomawo biidhinillahi tabaraka wa taala. Tulina azikari oba eddwa zetwalaba zetukozesa omubaka zeyatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam nga tufuluma ewaka ogenda gye tulaga biidhinillahi tabaraka wa taala. Twagamba nti muzimu ku ddwa zetukozesa eddwa omubaka gye yatuyigiriza egamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Eddwa eyo mujjukira bulungi biidhinillahi tabaraka wa taala muhadith jetwaleta biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Hadithi yali hadithi eyo yali ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, era nga yali mu sahih biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Etwagamba nti omuntu kasitafuluma ewaka agamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Mwana wattu agambibwa bigambo bino nti kufita wa wuqita wa hudita, oba hudita wa kufita wa wuqita. Netugamba nti shaitani zimwesamba akaseera ko kennyini, era sitaani bwe bayagala okujja okubeera nga emutambaala ng'eyagala okumubuza, sitaani jinne negigamba nti owaffe obadde kino omusajja amaze okubeera nga awonyezebwa era akuumibwa era amalirwa. Ekigambo ekyo twakiraba biidhnillahi tabaraka wa taala. Era barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Pozi edduwa gye twazzaako yedduwa eri mu hadithi ya Ummi Salama radiyallahu anhu. Edduwa eyo ng'eri mu ba ahlu sunan be bajoogera, eri mu sunan Abi Dawud ne mu sunan At-Tirmidhi ne mu sunan Ibn Majah ne mu sunan An-Nasa ne mu mweri biidhnillah. Era nga hadithi ntuufu insha Allah ojja kutunako ne mu sahih At-Tirmidhi ekyalibaani ne sahih Ibn Majah era ekyalibaani biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Hadithi eyo yagireeta egamba nti Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث ينويته أجلبا وبإدوى جواجبا نتينكو بمرقمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزاكي إقامة اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Edduweeyo abasinga obungi tetwagitereeza oluvannyuma olw'okubeera nti kyensuubira nti yali mpya mu matu gaffe. Abantu abasinga obungi edduweeyo
yali mpya mu matu gaffe twali tumanye eri okusinga era gye mwatereza okusinga eri yasooka egamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla la quwwata illa billah magitereza bulungi masha Allah wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Kati eno engeri gye ya tutawaanya yegenda okubeera edduwa y'olwaleero insha Allah subhanahu wa ta'ala mu dduwa ezitufulumye waka muzo Allahumma inni a'udhu bika an adilla bumaleri ngeri ogimaze ogamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah n'ogambe bwe bigambo ebyo era ne sitaani engeri gye zikayana nga zaagala okutomera ng'emwegamba ginnaayo nti omusajja tojja kumusobola oba omukyalo oyo tojja kumusobola muleke atambule agende ebintu biveeko yakuumibbwa dda yamaliddwa dda okitegedde ekigambo ekyo kwegamba yaluŋŋamiziddwa dda olw'ensonga eyo muleke atambule agende. Kati ozzaako ebigambo bino era nga ne bikulu ddala mbaka yabiyigiriza sallallahu alaihi wasallam bigamba nti Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Nagambye hadithi eri ba ashabu sunan bibajogera biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadithi ewe bigambo ebyo bijiwa kunyaffe Ummu Salama Hind bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya zawju an-nabiy sallallahu alayhi wasallam eri mukyala wa nabbi alayhi salatu wassalam. Era bigambo ebyo twabiraba naye tetwabitereeza n'olwensonga eyo kyegenda okubeera edduwa y'olwaliro zizimu ku dduwa zetukozesa nga tufuluma ewaka biidhnillahi tabaraka wa ta'ala egamba nti Allahumma inni a'udhu bika an adilla yudadi adilla au udalla era n'udadi au udalla kigereke kigambo ekyo au azilla au uzalla au azlima au udhlama au ajhala au yujhala alayya biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bigambo bikulu era nga birina amakulu ddala ag'omunda mpaka sallallahu alaihi wasallam nga bituyigiriza tubeere nga tubikwata. Bitegeeza ki? Anti osaba Allah azza wa jalla nti Allahumma ay Allah azza wa jalla wange inni mazima ddala nze a'udhu bika neoguma gy'oli nekingiriza naawe an adilla omponya okubeera nga mbula an adilla ay adilla fi nafsi okubula nze kennyini okubula okwo oba obubuze waddalalu n'obubuze alladhi huwa naqidul huda bwe kinyume ky'obuluŋŋamu neme kubula wabula mbeere muluŋŋamu. Wa fil asli dallu shay'i idha daa otegera ekigambo ekyo nti ekintu okubula nga kikubuzeeko. Wa dalla ani tariiki idha haara tegera ekigambo ekyo dalla ani bagamba nti omuntu avudde ku kwegamba abuliddwa ekkubo kitegeeza nti abuze ekkubo n'akola ki n'aweta oba n'afuna obukyamu n'ava ku kkubo eggolokofu. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Kati ekigambo ekyo ti ani adilla ay Allah nkusaba neme kubula nekingiriza neme kubula nze kennyini neme kubula kuva ku buluŋŋamu neme kubula kuva ku kkubo ggolokofu neme kubula kuva ku tawhidi neme kubula kuva ku sunna neme kubula kuva ku busiraamu byonna bitegeeza ekigambo ekyo. Buli ogamba nti an adilla ay Allah azza wa jalla nkusaba neme kubula byobutegeeza ebyo. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Enam kati jabo mpaka kati au udalla twabe adilla otegedde bade eriko wano kasira ekigambo ekisooka adilla kitegeeza nti okwekeza Allah akunya kubula. Kati ekiddako au udalla bade eriko fataha udalla otegedde ekigambo ekyo abakulu nti an yadillani ghairi kwe kubeera nti omuntu tambuza oli omulala aleme kumbuza neme kubula nga nze ate n'omuntu aleme kumbuza kyoba otegeeza. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. An adilla au udalla kyagala mukiteeze adilla an adilla Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla. Amakulu agodogoza bakategedde bulungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ekiddako au azilla au uzalla okitegedde ekigambo ekyo au azilla au uzalla ebigambo byombi mina zallati ay al khata neme kuseerera kukola nsobi
otegedde ekigambo ekyo an akhta'a fi min nafsi au uqi'a ghairi bihi otegedde ekigambo ekyo oba otegeeza nti neme kuseerera kukola nsobi oba neme kuseereza muntu mulala kumukoza nsobi ekyokubiri an yuqi'ani ghairi fihi oba omuntu omulala yenna okunkozesa ensobi tegedde ekigambo ekyo au azilla era Allah nkusaba tabaraka taala nekingiriza nawe omponye okubeera nga nseerera ayi ogwa mu nsobi oba okugisuulamu omulala au uzalla oba omulala okunsuula mu nsobi eyo tegereka ekigambo ekyo an akhta'a min nafsi au uqi'a ghairi fi bihi neme kubeera nga mbula oba neme kubeera nga nkola ensobi nseerera oba okusereza omuntu omulala mukozesa ensobi oba nze kennyini omuntu omulala okunkozesa ensobi kati Allah akusaba omponye ebintu ebyo tegere ekigambo ekyo kigamba nti au azilla au uzalla za eno eriko kasira za eyokubiri eriko fataha azilla uzalla tegere ekigambo ekyo azilla uzalla au azilla au uzalla ebigambo byombi biri mu kuseerera oba ekigambo ekigerebwa amakulu nti okukola ensobi kati wekingiriza ne Allah azza wa jalla oberenga tokola nsobi oba okugikozesa omulala oba gwe kennyini omuntu omulala okukozesa ensobi ekigambo kyombaka ekigambo ekira nti au azlima au uzlama au azlima au uzlama kitegere ekigambo ekyo laamu eriko kasira azlima au uzlama ebigambo bino mujja kubitereeza biidhinillah azlima uzlama min azulum kukiva mu bulyazaamaanyi وهو وضع الشيء في غير محله kwekuteeka ekintu kyonna mu kitali kifo kyakyo tegereke bigambo ebyo kaliboto bubwa ogezako okugera nti ayi Allah azza wa jalla nkusaba neme kulyazaamaanya otegedde neme kulyazaamaanya muntu yenna oba neme kulyazaamaanya mwoyo gwange neme kulyazaamaanya nze kennyini ate neme kulyazaamaanya bantu balala au uzlama oba an yadhlimni ghairi oba omuntu an yadhlimani ghairi oba omuntu omulala yenna okundi azaamanya byonna mbikusaba bere bikuntukako neme kuli azaamanya mwoyo gange era neme kuli azaamanya muntu yenna ate era neme kuli azaamanyizibwa muntu yenna amakulu nti tebawaawo omuntu yenna andi azaamanya byonna osobola Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abikukingiriza abikuwonya esembayo mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti au ajhala au yujhala alayya amakulu agasoka gali nti au ajhala an af'ala fi'la aljuhala osigede nkusaba nemekola bikolwa by'abantu babuyabuya tegereke kigambo ekyo nemekola bintu by'abantu babuyabuya ay Allah neugoma nawe era nkusaba omponye okubeera nga nkola ebintu by'abantu ababuyabuya oba njogera ebigambo by'abantu ababuyabuya otegedde ekigambo ekyo wahakadha biidhinillahi tabaraka wa ta'ala oba ashtaghila fi shay'in la ya'nini otegedde an ashtaghila fi shay'in la ya'nini oba okubeera mu kintu okutwala ebiseera mu kintu nga tekinkwatako okuyingira mu kintu nga tekinkwatako era kubanga kukolera kubuyabuya kyosaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akuwonya biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugamba nti au ajhala era Allah kusaba tabaraka wa ta'ala obeerenga omponya okukola ebintu by'abajjuhala oba okwogera ebigambo by'abajjuhala ebyababuyabuya oba okukola ekintu kyonna nga okuyingira mu kintu okushitagala oba okukola ekintu kyonna nga tekinkwatako ekigambo ekyo ekyokubiri kikiri au yujhala alayya ekyokubiri au yujhala alayya azigede au yujhala ghairi alayya oba naam oba omuntu omulala ina alembe kumbuza bi ayuqabilani muqabalata aljuhala bisafaha omuntu oyo ng'agenda kunnumbagana oba agenda kunsisinkana ensinkana y'ababuyabuya n'obusirusiru abeerenga antambaala walmujadala oba walmujadala abeerenga kwegamba nga nfawada okiri bawenge nga enkayanya eyekibuyabuya mbeere nga ndugwamu kati ekigambo ekyo mwana watto
omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyo batu yetugezerenga tusaba Allah abituwonye nenga bikulu ddala kuba omuntu abifeesinga ebintu ebyo bulufumira ko beera kugenda bifeesinga kati no bwatu omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayigirizanga mwana wattu abaddu ba Allah tabaraka ta'ala engeri gyosobola okubeera nga beekumamu ensonga ezo obutabatuuka kwe bigambo bino bibiri asigadde ekigambo ekyo Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla bibiri au azilla au azalla nibyo bibiri au azlima au uzlama nibyo bibiri au ajhala au yujhala alayya nibyo bibiri biidhnillah tabaraka ta'ala gambe tegedde amakulu gaabyo osooka gwe kenyi kwekingiza ate oluvannyuma n'obeera nga wasaba Allah bireme kutuukako waleme kubeerawo omuntu abeere nga abikutuusaako wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ekigambo ekyo kakati edduwa yeyo gye twagala okubeera nga tukwata okukozesa insha allahu tabaraka wa taala ate ngera tugenda kwongerako olwaleero tugenda mu maaso n'okuddamu okubeera nga twejjukanya atashahudi luli twalaba atashahudi olwaleero tugenda kulaba okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam biidhnillah tabaraka wa taala edduwa eno katugiddemu egamba nti allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya edduwa yeyo باذن الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فوز صلى الله عليه وسلم كتويغرako eriyema bigamba misobo jafeja at-tashahhud ngatujitandise باذن الله تبارك وتعالى twagamba ati ensalira zombaka nyingi alayhi salatu wassalam okitegedde ekigambo ekyo era zonna omuntu ekyadibadde ekituufu oba ekirungi zonna yandibadde aziyitamu zasoboddeko biidhinillah n'abeera ng'aziiga ng'azikozesa zonna okitegedde n'abeera ng'akozesa kweno n'akozesa kweri n'akozesa kweno ekyandibadde ekigambo bwe kityo naye nga bw'aba ddala asoboddeemu nga gye twalaba biidhinillah tabaraka wa taala yasinga okubeera nga yatiikirira era nga eri akmal wa afdal nga yenzijuvu n'okusinga biidhinillah tabaraka wa taala egamba nti allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wekyo okusaida omubaka ku sala sallam nako mukuleete kubanga kwekudda ku tashahudi twamala egamba ati attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kati awutuddako okusalira omubaka kutulabe nti allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid barakallahu fi njagala duweri eyokubiri gye tusomye egamba nti allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya jenjagala n'okusalira omubaka kokka sallallahu alaihi wasallam tumwongerako tulina bugamba musome tashahudi ate muleta n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam twagala tugende mpola insha allahu jalla wa ala barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته